kibi nnyo mu buufu bwe bumu ku nsonga z'omukungu z'abadde ayogerako ez'okuziika omutaka Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ayongedde okusaasira ab'ekika eky'endiga era bw'atyo n'abagumya nti nga tebannaba kumuziika bajjako bamaze okufuna oyo anaamuddira mu bigere. Tutuuseeko ne gye bagenda okuziika omutaka, embeera bwe tuti bwe tugikuŋŋaanyiza. Mukungu bagira omugenzi Daniel Bosa Lwomwa omutaka w'ekika ky'endiga eyakubiddwa amasasi erungujja mu Kampala. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asaasidde era n'agumya ab'ekika kino nga bwe bagenda okubalaga Lwomwa amudidde mu bigere mu bwangu ddala ng'omugenzi tannaziikibwa. Katikkiro agamba nti enteekateeka zonna okulonda omutaka omujja n'okuziika omugenzi Bosa zikwasiddwa minisita w'obuwangwa n'ennono Anthony Wamala era ng'essaawa yonna baakulangirira. Njagala okutegeeza Obuganda kiri bwe kiti nti waddewo kaayenda olw'ekika ekyo tekigaana kufuna bukulembeze bujja, kubanga mu nnono wabaawo okujulira oyo aba asingiddwe ewa Kiseko era yasigala mu ntebe. N'olwekyo Daniel Bosa abadde Lwomwa otuusa Kabaka ayogedde ekirala kubanga yajulira ewa Kabaka. N'olwekyo Daniel Bosa bw'afa era asikirwa ekika ne kifuna Lwomwa, singa Kabaka aliba asazeewo ekirala era tujja kukimanya mu budde obwo, naye enteekateeka nga bw'ebeera mu bika erina okugobererwa ne bulungi. Ku nfa y'omugenzi Katikkiro avumiridde ekikolwa ekyakoleddwa ku mutaka era n'alaga obweraliikirivu kubanga obutemu bw'emmundu nga buno buyingidde ne mu bakulembeze ab'ennono. Katikkiro Mayiga ategeezezza nti ku luno poliisi terina kyeyinza kulimba bannayuganda eveeyo n'eyalipoota kubanga obujulizi we buli si bwa kunoonya. Era gavumenti ku luno kasita omutemu omu waali, gavumenti tugikoowoola omutemu oyo wamujjanjabe n'eddagala erisinga awone, atubuulire eyamutumye kubanga yajja mukyala tayinza kufuna mirembe kubanga ategedde ensibuko y'obutemu obwatutte bba n'abaana naye n'abaliga bonna naffe ffenna. Emirundi mingi nga bwe tulaba wabaawo okunoonyereza, oluusi biggweera eyo mu kunoonyereza, naye ku luno twagala tutegeera ekituufu, ate n'omulala baamutegedde wa ku kyalo kwenawulidde. Twagala mu kunoonyereza tufune ekituufu, bw'ate abantu banaatandika okutemula abakulu b'ebika olw'ensi eneeva eti. Minisita w'obuwangwa n'ennono Anthony Wamala, kennyini Gasita Lulentake n'abakungubazi abalala nabo batuuse ku lumbe era baliko bye boogedde. Mawulire ga nnaku era gatukuba wala nnyo okulaba ng'omutaka afudde mu nfa efaanana bw'etyo. Kitweraliikiriza nnyo ffenna, toyinza kumanya ani addako, lwesi lwebeeramu obutali butebenkevu, buli omu aba alina okweraliikirira. G'amateeka geeyongera okubeerawo. Emmundu bw'erabikako mu kitundu, ekyokulwanyisa kyonna okulabikako mu kitundu kibe nga kirina ensonga lwaki kirabiseeko mu kitundu. Kubanga olwo n'omuntu ojja kumanya nti bw'olaba emmundu ku kyalo ogamba ku munno owange waagundi tulabye nga waliwo abakkirira nga balina emmundu. Kontro bw'etaabeerewo ey'emmundu ejja kuwa abantu ebbeetu okugizanyisa nga bw'olaba oli bwakwata omuggo, bw'olaba oli ng'akutta omuggo otya. Naye kati tutandise okutya emiggo okusinga ne bwe tutya emmundu. Nze ndowooza nti Lwomwa ono ebaddeyo abatanyumirwa nkulaakulana olw'ensonga nti babba ettaka ly'endiga. Ettaka ly'endiga balibbye balimazeewo, kati bwe balabye ng'agenda development azongerayo mu babbi b'ettaka mwe mwavudde abaleese enkwe. Era njagala justice to be done. Gavumenti etuyambe ekwate abantu bano kubanga bw'otunuulira ne trend ey'abaana nti ate baavudde muno wateeka okubanga waliwo ekiwayi ekyaleese olutalo luno. Yo embeera gye bagenda okutereka omutaka bw'eti bw'eri.
Byakayanja Emon ne Robert Mutebi, Salt TV, Omunyi.